bulungi olina kusooka kwebuuza omanyewo wawoogwa kyekibadde ekigwalo kyalero katugende ku security alert. Alright, security alert y'olwalengera giweereza ekibiina kya National Platform angiweereza ne president wange omulonde abakulembeze bonna ku mitendera gyonna okuva ku Reswanu okutuuka ku president security alert ngenda gibaweereza era mugiwulire bulungi nnyo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu SG Secretary General Leader of Opposition n'abakulembeze bonna security alert yene y'olwaliro nga twolekera akaluvo mwange ke twatuma protest vote ngenda kusaba buli muntu yenna agamba nti wazze mu National Platform or National Platform ngenda kwesimbawo ekipande kyo oba gy'oyita posta yo kubeereko president waffe nga yasookako gobere wakubiri wabula wali olina okumakinga sure nti kuliko ekigambo protest vote nkiddamu gw'omuntu yenna azze okwesimbawo ku National Platform card buli posta gy'okubisa making sure nti eriko president waffe mu kifaananyi ekinene nga nayo kwoli wabula ku posta yo nga kuliko protest vote ekigambo protest vote era nga buli kuŋŋaana lwonna lw'ogenda bwe oba oyogera n'abantu basatu ku kyalo olina okumakinga sure nga you emphasize okusomesa abantu ekigambo protest vote n'okulwana okujja obuyinza bwabwe mu ngeri yonna esoboka. Omuntu yenna nga toli willing kuteekako president waffe kuteekako ekigambo protest vote nakisomesa okuva ku mutendera ogusooka mpaka waggulu twesonyiwe tetwagala tujjudde twakoowa nkiddamu. Omuntu yenna ng'ogamba ogenda kwesimba okukadya National Platform tukwetaagisa posta yo oba oli kansala oba chairman nga kuliko ekifaananyi kya president waffe nga kuliko ekigambo protest vote era ng'osobola okuyimirira n'okisomesa abantu okuva ku Reswanu mpaka ku national level. Bw'oba tosobola kukola bintu ebyo bibiri please twesonyiwe tujjudde eri abantu abasobola okukola ekintu ekyo. Mumpulidde bulungi ekintu ekyo nkivudde kati genza ku security alert direct. Mr. President nsaba okukulopera nga bw'oli muwagizi wa mupiira saagala kusala kigambo oba owagira maanyi kubanda olumu mulwanagana ne Ssuubi ne Kampala ne Shadrack awo nga mulwanagana oba Arsenal ekubye maanyi oba Mio ekubye Arsenal bwe tubbira bawo nga mulwanagana buli mu ne yeekweka ng'akubye munne kati simanyi ttiimu ntuufu gy'owagira naye